kakati nowe wa Pastor Bujingo n'omukyala Susan Makula bali mu masanyu meerere era nga munange amawulire gakakasiddwa nti wiiki ewedde omukyala Susan Makula yesobola okubeera nga temunange asuulawo ezadde era nga sizadde lukalyoka yesobola okubeera nga temunange azalira Pastor Bujingo abalongo era nga kino kituuseewo omukadde nga abantu bongedde okubeera nga tebakuba relationship eno nga bagamba nti Susan Makula akola bukozi gwa kubeera nga te ali emmere ya Pastor Bujingo yamuzimbira amaka n'amukolera zi business n'amukolera ebintu bingi nnyo naye munange omukyala yagana okubeera nga temunange amuzaalira era nga n'abantu abamu batandika n'okubeera nga tebaleeta ebifaananyi by'omukyala ono Susan Makula ebiseera ebyo bwe yakoleranga mu kasino nga bagamba nti mbu eno nno mu kasino gye yakoleranga mbu yamiranga obuweke bwe era biki era nga mbu tasobola kubeera nga ate azaala kakati n'amawulire ago gasobodde okubeera nga tegamenyawo ebyo byonna era nga Pastor Bujingo okutegeeza essanyu ly'alina lyamwoki wagonja era nga abaana Susan Makula beesobodde okubeera nga ate azaala yazadde mixi yazadde omwana w'obulenzi n'omwana ow'obuwala era nga obutambi ngenda kubeera nga tembukutuusakaawo osobola okubeera nga ate ensonga ezo omanye biki ebiri okubeera nga tebigenda mu maaso side ze wena mwana wankujjeeyo ngenda kubeera nga tekutulako ne wa Pastor Romushana ono nno ebibye si birungi era nga abantu bangi nnyo basobola okubeera nga temunange bamwagala olw'engeri gye yali atambuzaamu enjiri ye era nga Pastor Romushana wiiki eno yasobola okubeera nga temunange avaayo n'akola statement era nga statement eno yeewunyisa nnyo abantu yavaayo n'abeera nga atategeeza nti obukulembeze bwa President Museveni tebulina buzibu na bumu era nga munnange asobodde okubeera nga ate omukulu akola ebintu bingi nnyo tulina okubeera nga tetumusiima sakola ebigambo ebirala bingi nnyo kakati no alabika nga yataapinze bukaliro era nga abaana kye bamukola naddala bafutu soldiers ngenda kubeera nga te nkuterawo ensonga ezo osobola okubeera nga te nazo oziwulira naye nga bannange byo ebintu si byangu n'akamu bwe naba kuggyaeyo ensonga ndala nnyingi nnyo nazo ngenda kubeera nga tezikutuusako tula butuzikaalira Sheikh Ashirafu enamba z'essimu wansi awo omufuna ajja kulomera eddiwa ensonga zijja kubeera nga tezitambula bulungi nnyo amalira disana katulabe kyekiri wakadde kano ku nsonga za Pastor Bujingo n'omukulu Pastor Romushana kyekiri wakadde kano timbawo Bulikeyo mu World Cup yawedde ne watandikibwa World Cup endala egamba nti Bujingo yagamba Argentina, Brazil, France, Portugal kwekuli gye banaawandiikako erinnya ku kikopo kakati mbu omuntu agoyingewa ne Bujingo yafuuse nabbi wa bulimba kakati njagala bategeeza abamanyi era abamanyidde ebbanga eddene ndi munnabyamizannyo era mu church za Uganda mwonna ku kituuti kya Kanani kwe kwali kuyimiridde Uganda Cranes yonna ng'ejjudde ina ttiimu zempagira siziwagira nga pastor nziwagira nga muntu yawula pastor wo ne fani wa Arsenal n'omuwagizi wa World Cup so that was my fun part ate mukama yebazibwe tiimu emukuze nayogera yatuuse ku final Argentina bagikubye goole 1-0 basambye nga abatalina amaanyi mu magulu waliwo ensonga lwaki Messi teyakikoze ng'ensonga eyo ya Bwakatonda saasobola kudda kubagamba nti Argentina yange tekyatutte naye nakitegeera ng'eri wabula y'ennaku 2 nti Argentina tekyatutte mbuza nti wakitegeera otya Mr. Bujingo kasita nalabanga posti ziyita nga ku kigambo Messi bongeddeko nga bamazeeyo nti Mezaya ne manya ekikopo kigenzi Mezaya Musa alyogu bamuyita Kristo ye Masiya tewaliyo Masiya mulala so we twabadde tutuuse Katonda yabadde alina obiyingiramu ekikopo akiwonye Messi aleme okuyingira mu kitiibwa kya Katonda Katonda waffe wa bujja tagattibwako tomweriraanya totwala kitiibwa kye tokigabana ebigambo ebyo ebya gooti nsaba Katonda zibeere nga bategeeza mbuzi zennyini naye bwe kiba greatest of all time ekyo kya Katonda ye greatest of all the time ye alpha ye omega ate n'ekirala tebwali bunnabbi siwali yampulirako ng'angamba nti bw'atyo bayogera Mukama abajjukira enjiri nali mbagamba nti ebibatu bya Katonda amannya gaffe yagayola muli ne mbaleetera ekigambo okuyola to engrave kyenava mbagereza ku World Cup nti ekikopo ekyo abeera akiwangudde amannya ge bagawandiika kuli kati nendeetayo ebirowoozo ebyange ng'omuwagizi w'omupiira agugoberera bw'obanga weegendereza oyo omusajja Infantino president w'omupiira mu nsi yonna eyabadde ne Trump nga bawayo ekikopo nali mbaddeko naye ku distance y'emu nga bwe yabadde ne Trump lwakwagala mizannyo singa nali saagala mizannyo sandibaddeko naye era bwe yajja mu Uganda twali mu Serena nali omu ku batono ennyo abaali ne president w'omupiira mu nsi yonna nga bwe tuyimidde tuwali na distance emukuze nayogera yabadde ku final naye ekyagijjeemu bantu kwagala kugabanya kitiibwa kya Katonda
bakigabanye n'omuntu obuntu ate actually nga attention teri ku Argentina, attention eri ku muntu ogwo Messi. Katonda alina amaanyi yakulaze nti ne supply y'omupiira gutuuke ku Messi, supply yabuze. Pastor Romusha, bw'oba okakasa nti nze kizibu, sooka otegeere ki ekyandeetera okufuuka ekizibu nze. Ekizibu kyendi kitudde ku muti ki? Sirowooza nti nze kizibu okubanga mu ddwaliro teri ddagala. Sirowooza nti nze kizibu okubanga abakyala bazaalira ku seminti. Sirowooza nti nze kizibu okubanga tutambulira ku nguudo embi ng'ate ffe emisolo tugiwa. Sirowooza nti nze kizibu abaana okusomera wansi w'emiti gy'emiyembe ate ne bamaliriza okusoma era n'emirimu okugifuna ne gibeekubya embi. Sirowooza nti nze kizibu abasomesa okuvuga boodabooda. Sirowooza nti nze kizibu abasawo okuggweera mu bwakadaama. Sirowooza nti nze kizibu abayivu okuggweera mu birombe by'amabulooka. Era sirowooza nti nze kizibu ku bizimbe ebikuba abantu nga bakontrakita be baawa emirimu bamwana wa gundi ng'abayivu bababuuza ani akusindisa abaasomerera emirimu egyo. Siyinza kubeera buzibu. Era bwe mbeera nga yenze buzibu, obuzibu obwo bulina omuti kwe butudde. Bad governance. Obuwemu bw'abaana ewaka tituyinza kubwejjeereza taata nti abaana bakatanyooleka bawemuzi naye taata waabwe muntu mulamu. Nedda, omuze guviira ddala ku ngozi eyagwola. Abatuuze ba Uganda bwe babeera nga kyekizibu ky'eggwanga, kitegeeza abakulembera kyekizibu okutudde obuzibu bwe bayita abatuuze. Tosobola kubejjeereza naawe bw'otyo. Era tosobola kunkakasa bulungi bwabwe nti nze mubi. Bwe balina okukulembera kale baveeko, omulala akwatemu, basobole okupuluvinga butya bwe mbadde omubi. Kubanga n'omukazi toyinza kumanya oba ye w'empisa embi ng'omusajja tannagezaako kuwasa mukazi muki mulala agezeeko okuwasa omukazi omulala, then tukakase obukyamu bw'omukazi ono gwagobye emmaka. Na bwe kityo gwe bw'oba owulira nti ffe kizibu mu Uganda etuweemu omukisa gavumenti tulonde ku bukulembeze obulala, then awo ensi ejja kuba esobola okukonfaminga nti ffe kizibu. Kubanga bali we baagenda be twayitanga ababi era tewali kyakyuka, kitegeeza ffe buzibu. Naye emyaka 4 nga tugenda mu myaka 5 nga tufuga gavumenti emu era ng'okyalowooza nti ffe buzibu, kale tuweemu omukisa tukyuseemu. Olaba ne maama ewaka twasabiriranga waakiri afiirwe atambuleko twetaayeeko ng'abaana. Mukyo ki kyentegeeza? Olaba omwana atuuka okukoowa muzaala, ate olwo ono gwe twalaba obukulu ng'amannyo, ate olwo ono gwe twasanga nga yafuga ne tutuuka n'okuzaala bato bannaffe ng'era yakyafuga, bato bannaffe batuuse okutuwa abazzukulu ng'era yakyafuga. Then ne twekubira enduulu nti naye wano nga tulaba tukulemberwa mafaaya. Mwe buzibu, nga buzibu bwawa digiri okugenda okunoonya omulimu mu ofiisi mu ekyo kye yasoma ne bagumumma oba ne bamubuuza ani akusindise, ne bubeera obuzibu bwe, ne bubeera obuzibu bw'omusomesa okudda mu bodaboda ng'alaba omusaala gwafuna mu busomesa tegusobola kusatisfyinga famire ye na byetaago bye, era still ne bubeera obuzibu bwe. Abayivu ne baddukiranga mu bwakadaama era still ne bubeera ng'obuzibu bwabwe. Lwaki si buzibu obw'abasalaasala keeki y'eggwanga? Lwaki si buzibu obw'abo abatavaluwinga kusoma kw'abaana b'abantu? Ku mulembe guno abaana kwe basinze okwevumira okusoma, diguli kwesinze okuweebuukira ekitiibwa kyayo, nazzi kuno nga bakusongera ku muntu wa digiri. Oyo nno alina digiri, oyo nno gw'olaba alina digiri.
ng'era ddala olaba digiri emujaamu naye ku mulembe guno bakusongera kuwa digiri ng'asiika kabalagala. Sigambye nti okusiika kabalagala kibi oba mulimu mubi, naye waliwo emirimu gy'abaajeema okusoma era nga twabasongeranga ne ku baana. Bw'otaasome yeeko ogenda kubanga Robert okuba ebbulooka, bw'otaasome yeeko ogenda kubeera ng'oli omutembeeyi. Essaawa eno baani be tusongera ku baana nti bw'otaasome, nga be twali basongeddeko nti bw'otaasoma ojja kuba ng'oli. Baasoma era ne mu kubatikkira abaana baffe amatikkira baagaliko. Nazzi kuno ng'okusoma kyakwesiima. Okusoma mu Uganda mukufudde ekikolimo, tekukyalimu nsa. Kyova olaba n'abaana b'eggwanga basobola kati okufiira mu bubenje, eggwanga ne liwulira nti terifiiriddwa, kubanga abo bafiiriddwa mu bubenje oba bafiiridde mu bubenje nga tukyalina gavumenti ya Museveni, tugenda kuba tetufiiriddwa basawo, tugenda kuba tetufiiriddwa basomesa, tugenda kuba tetufiiriddwa bayinginiya, wabula tufiiriddwa abavuzi ba boodabooda n'ataasoma gy'asobola okuvuga, tufiiriddwa abakubi b'amabulooka n'ataasoma g'asobola okukuba, tufiiriddwa abasiisi ba paani n'ataasoma gw'asobola okusiika. Mbuulira bano abaana bafiira mu bubenje buli lunaku, olowooza tufiiriddwa ki ng'eggwanga okusinziira ku mbeera gy'olaba? Nga be balina okusangayo bayivu bannaabwe bali mu Bwakadaama, bali eyo, abamu bazza mirambo, badde nno nga balamu, abamu bazza mirambo. Dokita bamuddiza mu ssanduuko bwe yalidde ku busi ya boosi n'amukuba akakanda capati. Mbu yagaanye okusesa omwana w'Abawarabu n'amuloopa baba n'atabuka. Abayivu baffe baafuuka baddiikuula mu biyumba by'Abawarabu. Abayivu baffe bayimba takisi mu zipaaka. Abayivu baffe be basiika ebinyeebwa enjugu. Mbuulira kye tufiirwa mu ggwanga ng'abaana bafudde ab'amasomero. Tukungubagira bantu oba tukungubagira fyuca ya ggwanga lyanca? Bannange tulabye nnyo abasawo baffe ab'enkya bafudde ng'abaliwo baweereza katogo mu Soweto. Bannange battica b'enkya bafudde, bano abavuga boodabooda. Siffe kizibu Musumba, abatukulembera kye kizibu. Era bw'oba owulira nti tuli kizibu, manya obuzibu bwe tuli butudde ku ki? Ffe kale tulabe ng'endwadde eyava ku ki? Yes, kolera atta, naye avaawa ku bukyafu. Katugambe ffe tuli ndwadde gye bayita kolera. Gavumenti bwe bukyafu obuleeta endwadde eyo gye bayita kolera. Muyinza okulowooza tetuli bakozi, naye tukola. Bannayuganda bakola, Bannayuganda bakeera. Ate mwana wattu mu kukeera, mu kubojjerera ne kesisi ne batawaanya, ne baweerera obwana bwabwe nga balowooza z'ennunuzi z'enkya. Abamu ne balowooza nti okubonaabona kukomye ku generationi zaabwe, kubanga edda okuweerera kyabanga kya muwendo. Nja kukuba empale ebiraka omwana wange asome. Naye ng'omanyi kye nnoonya mu kyo, kubanga yabanga shuwowiini nti omwana omuyivu tagenda bulirirwanga mulimu gwegasa ate gwe yasomerera. Naye ku mulembe guno n'okuweerera tukweganya, ng'ani oyo akyakuba empale ebiraka aweerere? Zijja ne zireeta ne muzeeyi Magala, naga toweerera mwana fiizi zinaakuluma. Enjo ojja kukolima nti omwana yansala. Naye nga kyaliwo ddi ku mulembe omumiini, ku mulembe omubote, ku mulembe omuteesa, kagubeere omukoloniyolizimu, nga kyaliwo ddi okuweerera okwefuuka okw'okufissa obufissa, kubanga okuweerera lyabanga nakatala.
nga bw'osalawo okuweerera eyo ye saving ye esooka ky'olina okusookerako katuweerera mu nfisi. Bagende basome baleme konera waka kati tuweerera mu nfisi bwe tumala okulya empuuta obufikkawo nga tuweerera totunenye kyabugwagwa mu ndabika naye ani yakitufuula oyo atavaliwinga kusoma yakitufuula era kyekizibu. Sikisobola kubeera kizibu ky'abannansi okubanga abaana kakati babaweerera ku nfisi than ono eyagaana okuvaliwinga okusoma kw'abaana. Than ono eyafuula okusoma kw'abaana baffe takyali sure wini nti bajja kufuuka bakadde baffe nga tumaze okubaweerera. Abaana baayonooneka kubanga tewali nteekateeka yaabwe. Kyokka ate ofiisi zonna ziri occupied abantu abataasoma mirimu egyo balamaze. Ne Nammeere kino kyemuliko kyemuli mu kulwanyisa kinene. Abantu be mulwanyisa si be batuufu b'okulwanyisa, akyala aba batuma be batuufu ab'okulwanyisa. Kubanga ojja kukwata yinginiya mbusimanyanga yayiwa leeya 2 ate mu kifo kya leeya 4 ziyakolerako contract. Zo zino leeya 2 ze yayiwa yaziyisa bukugwa bimanyi. Oba bayinginiya bawa baana b'abagundi. So si baasoma mirimu egyo egy'okuyinginiyalinga. Nalabako ne Nazzikuno emabegakaawo si bbanga ddene myaka nga 10 na gigi emabega. Ng'omukulu akutta ab'amagye n'emboko zaabwe n'emmundu bali mu bibiina basomesa baana bw'abasomesa b'eddiini. Bulisiganya nabo manya ekibeeddiimisa lwaki MP we yeeddiima omwongeza. Ng'omusomesa eyasomesa MP tovaliwinze kusoma kwe. Nabagamba ministry ebadde erina okusinga okufiibwako yabyanjigiriza omwo mwe mutudde eggwanga ery'enkya bwe yagiteekamu maama w'eggwanga mukyala w'embuga nafuna akaseko. Ne ŋŋamba onajja mutukwatira amavumbavumba eyo mu kisenge. Nke naye owaaye minisitule eteekerateekera eggwanga ery'enkya ng'evunda abagiweererezaamu nga banswaza nga nze mukama waabwe. Omusomesa ojja otya okusomesa abaana nge nga tegudde olubege? Abaana bwe bakkuba olube ne byogenda okusomesa baba tebabibalaamu nsa. Omusomesa okuba otya ekiraka emabega w'empale ng'ate osomesa otunudde ku lubaawo ng'owandiika. Baana kyabo boogenda okusomesa bakwate abakunyoomola batyo. Mukulembeze waawa asobola okukulembera abamunyoomoola. Taata omuwewufu ku kyalo tasobola kubeera na kitiibwa eri baana be. Era y'ensonga lwaki Nazzikuno okwetuga kwabanga kungi ng'ensi ekyalimu ensa ennaku zino kutono. Omanye ekyetugisanga abazadde obbye ente mu mbeera y'okuwaayiriza oba ogibbidde ddala ng'ogenda kuddamu otya okutunula mu baana bo. Ogenda bagamba ki bakuwulirize? Ogenda kusigala nga okyali mukulembeze w'amaka gwe bakwase ne basiba enkota y'ettooke mu kifuba abasajja bettanga. Omulembe guno omusajja bba neddira awaka n'atowa amateeka mu baana be taata kyaswala. N'awewukira mu baana be ng'abaana bakimanyi balina taata atali taata. Kati n'abaana baffe balina abasomesa abatali basomesa. Musumba ssebo kitegeere. Abayizi balina abasomesa abatali basomesa. Basomesa babanga bakitiibwa era nga basobola n'okubeera abagenyi abakulu mu mikolo. Musomesa waawo abeera omugenyi omukulu kalubeera olumbe lw'ewammwe. Nkozeddwa nga nze mpita omusomesa nti ye mugenyi omukulu nze tongwa. Kagabeere matikkira abaana nga bavudde ate mu kusoma. Sisobola kuyita babasomesezza kubeera bagenyi bakulu mu kubatikkira kubanga omusomesa yawewuka ku mulembe guno. Omwana atikkirwa obusawo nga tasobola kuyita dokita kubeera
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.